Kiki gwe nenjagala mu nsi yonna eraba manyi babadde balowooza tubeera mu byakatemba tubadde tumanyi content mweyagala ebya ddala ne content n'omuvuga paka eno waddayobeerolina nnyo yangu wandala kweraba nga ndiko akawuta ekikigwe ekikigwe kaka akawaita bannaye temulaba baproposing the black sugar as you can see black sugar is taken Kiss the bride. Kiss the bride. yeah. Tuwe lwaki okkiriza tuwe ensonga lwaki okkiriza okumirwa Amos omulala agambe one is I love him and I'm ready to live with him and banaye byonna byogeresa osazeewo ono Amos akayimba wamugamba atya? Sugar takola ki? musaba tagawo bebi wange tokawo sikuvubika nokwawo ompomera nnyo tokawo Naddamu otya? Sugar nga takabye. my makeup wa bei nakuliza kala njakabye Happy tugende. Basajja bonna lwaki Amos? sabatokabo mama olw'okukwagala kungi nebbanga liridako nzabawo nkiteeka ekiwaatu ensi yonna neeraba njagala mukusabe olumala Agambye atya? mpola mpola bannaye Bwatyo yaddayo ku mavivi. Bwatyo yadda ku mavivi. Musuula eri suula eri. Sugar we love you thank ajja you bigambe soka demo ebigambo ebyo Mukakase. just propose tuwe ensonga lwaki opropose nze okay she has been there for me akubeereddewo ebbanga ddene she has been real ebyaddala ddala muntu waddala okusinga sikuvubika nokwawo kuwomera nnyo tokwawo banaye ekiroboozi kifu nasize nnyo walagi Basajja bonna lwaki Amos? thank you honey Sugar. wanje Basajja bonna lwaki Amos? mugava ate ampa ssente ozofumba lwa ssente ya wangi n'omukwano naye ssente zezisooka era gwe ku ssente kwotava so see my man Kati bonna kubasaliwo ya abalago kapita abaweddeko ne ku lujja nvuddeko yeah sirina tabu ndi finance ngera bola obikoze ebyalema bashalom bano abaleekaana Shalom yakakulabira naye yabikolakola dda Shalom kati munange yeah ekirowoozo wakijjeewa idea wagijjeewa lwaki era okikoze kati ndoza nalowooza ku mazaalibwa gaffe ffe mbi omanyi tukuza birthday ku lunaku lwe lumu
Valentine's kubeera birthday yaffe ate tukoze byonna kati ngamba abawala baba batuteekeo ezanzibar baba batuteekeo wa okitegeera ennyonyi bazirinnye mu mbeera yange n'entuula n'emikwano gyange ne mbagaba ku kirowoozo kyange nga bwe mpulira gy'ali kye nandikoze naye nga kye mpulira kye kirabo kye nsobola omumuwa ddala actually nkifumbidde okumala akabanga ne nteekerawo ddala embeera nga bw'ogamba ewaka embeera ddala ng'omukwano nedda nga nnoonya eyokko ey'omunda ddala because she's a full woman owa ddala jjudde she's a full woman you know lwakuba nti abalala bye banoonya muyinza obutabifuna bannange okitegeera waddala ali real bw'aba alina ky'atayagala era ajja kugamba kino sikyagala takwenyakwenya kati bw'oba n'omuntu atakwenyakwenya kitegeeza ne gy'olaga oba olaba naddala kati nga kunze omuyimbi ate ye maketi ya mulungi mu bintu kale bingi omuntu waba ayagala kyokola naawe mwagale nga okitegeera abantu bazze boogera relationship eno nga bagamba wali omunoonyako ssannyalaze kuba kiganya ssannyalaze lye nga balabye n'essannyalaze lyabwe nga balabye n'essannyalaze lyabwe ojja kujjako obugole wamma nga bagamba omunoonyako ssannyalaze omwagala oli mu kontenti naye ate okuba ng'otekiise good step kiba kiralamu kakino kagende eri abavubuka bonna oba oli muwala oba oli mulenzi omuwala olina okunoonya omuvubuka omuggyeko amasannyalaze geegaki ekikufuula okuwewa ekitiibwa kwe kuba n'omwami eka omulenzi amasannyalaze g'onoonya mukyala ne bw'onoozunga ensi yonna olimba kitegeeza omukyala alina amasannyalaze oba ontegedde kyenyizaako gamba oba oganoonya otya oba oganoonya otya nze bwe mbaga ennanoonya kitegeeza omukwano nagufuna I'm happy bamwogerera mbu wayomba nnyo omwana oyo nakamwanteko embu just tetwagala tugambako naye bw'oba oyagala okugambwako olina okufuna akugambako ebituufu oba okitegeera kuba mpa ekitiibwa kyange kimmala okitegeera tugaba n'ebirowoozo ekisinga oba oyagala kimpozi ng'olina kugenda wa maama wo bakubiibiite bakubikke nakunaaze okitegeera naye she's my good friend you know ozoberako ne shuga ewaka nga ogyeko shuga ono bwe tulaba shuga tusigira ekifaananyi ky'omukyalo oyo gw'owasizza akagambo ke nayogedde kalimu ebigambo bingi she's a full woman nze sikitegedde n'abalabi omukyala ajjudde sirika mugole tobako kyoyoga anti obuzibu yenze PRA nedda maama kale sirika leero sikola omukyala bw'obeera naye nga temukkaanya temwogera namu oba temukaaya namu oba olimba okitegeera nti naye olaba nga mukkaanya n'oba obuwonvu naabu ne mwetereeza ate nga tavuddeyo taseetuse kuba shize star yandibadaga emigo kaŋŋende ne shalom kaŋŋende ne ground kaŋŋende ne gundi okitegeera naye bw'abanga omukyala yenna asigala mu presence yo okyebaliza Katonda okyebaliza Katonda noga at least asobola okumpuliramu nantegeera byenjogerako shalom abimanyi abitegeera tetujja kwogera bbeeyi twagala kumanya akaweta kano kaguze mmeka era wakaguze mu nsi ki no ekirungi kunze aza benze mbagamba nti nina management entegeera ku ebyo byenjagala n'emikwano gyange egintegeera ku ebyo byenjagala kyebulaga nabannyonnyolako nembeebuuzaako ku lujja n'ensi eyuuguumye nembannyonnyolako ebimu ng'omuntu mba sibimanyi nange bwe nnya bikola nembyebuzaako feeyi empete agenda kuvaawa n'alinnya n'agenda n'aginoonya Dubai abadde bamulaba luli bamulaba bameja ne babaawo abantu bangi nnyonyi ba TK abantu bangi byonna nammwe mwennyini kuba that's a step okitegeere yaddala simanyi kiyinza simanyi obwedda gunkuba ngamba bw'agambira hamba tofu baby siri ready papa
ate waliwo omwana ansuddemu wano ekinaga nna yandituuka n'agamba tali ready simanyi oba obwedda wano embulyanga buli wamu kiti. But thank you for being there. Thank you for accepting me. Mugole lwaki okkiriza propose? Bannange ndaba abantu basusse okkuba abasajja empi ku proposal. But anyway, I choose my man because I've already told you guys nti he's the one I'll choose like time and time and again. I'm a lover. That's one thing I think abatamanyi cheba tamanyi n'abantu abali close to me. Faye, Shalom, nawe, Tewo, like abandi close. No, muganda we ex wange ono Sanchez. So bachimanyi nti ama lover. Jali amumanyi. Bachimanyi nti ama what? A lover, like a very big time lover. Okuleka abantu abatamanyi so bine bintu byangu nnyo. And I'm saying yes. Nedda sagala ku wansonga njagala kuweereza bubaka. Is that okay? Yeah. So engeri gye bantaddeko akaweta badde nsaba abakuba kusimya bange mulekeraawo. Kuba kati ngenda banoonyako tunyumyemu. Nedda waliwo bakubako ne bamukolimira era abeereyo ne sugar wo kati olw'okuba wafuna serebu. Yeah. Yes. Sibamanyi manya. Mulimu bannange mwebali mulimu ba tiktoka bamukolimira, mulimu ba TV presenter, mulimu oliye muyimbi naye papa yangamba yali amwandikira music. So it's okay. Kasita, I'm the one with the ring. So mukolewo kye mukola. So nekirala ab'ebizigo nengera bategeeza nti abaddugavu tugenda tuggwawo. Bali ku mukyala wa Shalom nga bagamba skin teyaterera bulungi but she's engaged. So nange ndi engaged. So ebizigo bikuyambye ki? Okitegedde bulungi nnyo? Yeah. Kiki omusuubiza omwami kubanga munnange no board step. Agikoze naawe. Ngenda mwagala n'ebyenda bimwetokote. Kati leero kano mujja kateka muti ngenda kuwaako ffe. So emyaka gye mpezezza leero gye nkomyeko. Ya mpezezza emyaka 26 naye songerako nkomye leero 26. Kiwakanamu nga genda ekireke wa mama wange ng'amubuuza ku Jehovah's Witness nga wakakirira bwoti mita 5 okuva ku kkubo ku main road tuli mu kikomera. So you go there and ask my mother. 26 years, but from today onwards I'm not adding on another year. Yeah. Omuntu akulaba wansi tulaba Amos ebintu yabikola. By the way, mwetegereza nnyo olubuto lwange ekyo nkyegendereza ate bone bulijjo mbadde mmanyi njagala naye wankwata video lwaki wazuminga olubuto lwange ekiwulira lwaki wazuminga olubuto lwange. So ndi ku weight loss bantu bange munkwate empola olubuto olujja kgenda naye ndowooza wano wendi si wabi bannange. Okuzaala ngenda obadde yagalayo gwe bameka buli omu ampeeyo bayagala then gweyagala bameka papa buli omu ngenda muwa babe naye mumpeemu ku budde jukira nakatandika career y'okuyimba kati ngenda sooka nkole concert ndyoke nzaale. Yeah. N'ekirala bannaye ndi muyimbi okumbukinga kwa $3,000,000. Yes. Kwa $3,000,000. No kyekyo. Manager yani. Abamanager nyiza okwogerako ne banyiga naye nga ndi muyimbi video efuluma leero. Signed under which management? Kyemmanyi ku management kuliko manager Katete Enoch. Oshegedde kuliko Mami Beda. Banayi Shalom Nation ankolera challenge. Challenge eruddeyo ye. Osobola gitulamu ne mami je. Yeah. Fei ne tikke bolese kulaba weyo. Tikke muwadde ziri empeta zembadde nyambadde z'ekimalaya. So agira azambala for now. Muzira bizembadde nga nyambala bujo. Ezo nzimazi. Yeah. So you can be an show for now. Ne Fei wako until further notice.
Faye yafuna omusajja egundi ewa e Nigeria okiwulira ate n'agenda nnaku 2 omusajja n'amugoba kati bwe buzibu bwendiko naye ye nalina muzira kisaali eyo ekirungi I have a show gye ndiko ku Star Times hello Mr. Right ngenda batwala bafuna ababeezi abayimbi bagamba babateganya ebikono totiddemu okubeera nga okubatega ebikono like okubasaba susu nga basaba ba presenter oba nga basaba ye abayimbi abakyala kati leka nkubulire ebbanga lyemmaze mu ndongo kyekyali kyasooka okuŋŋaana okuyimba naye kati saawa zino ninamu ku ssente audio mukolera wa Best Boy video nenjiwa Ivash oba nenjitwalira Edwin Po okiwulira weemuli kati leka gambe bannamawulire be bakola endongo jasooka abayimbi tebagala kikkiriza ate nze already ndi munnamawulire ate nina bannamawulire bali ku ludda lwange that is why olaba ennyimba zange zikola empazi nnalumu yes kyova olaba oluyimba lwange lukoze ekirukoze okitegeera because bannamawulire balina solidarity basupporting owaabwe kyova olaba omuyimbi nga yanyizizako munnamawulire omu bonna bakola ki banyiga so I would love that artists learn to respect journalists and stop okubamanyira olw'okuba nga omuwaayo ekyebiri